kubuliri otumalira ensonga zonna omuntu wo planningira nzizaako ki omaka gutandise ngenda kikola ntya omaka gweddeko yenkola ntya lwaki osuluwo kyo kikusuza nga okukonadde nga rose form webali onoonya abalongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozaala bwolaboka oyagala musika omwana omusigo genda muzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusembayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa mama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu nze Stecia Mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ngoyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajjati Farida Stecia Mayanja mumanyi yatulagiri n'atugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwekiteekayo osobola okumanya. Nzira mbuuza nti Hajjati aluwa nonga mukyala otaliiwo anti mbuuza Zilaba nti Hajjati aluwa Hajjati nti yanobye nengamba nti ekisoboka yanobye ate nangamba mbu waleese emmotoka mbu nemugenda nengamba owo nti nenkuba ku ssimu yo yavugamu emirundi 3 bagituga ngamba nti kijja kitya nzira mungi kuba omanya okuda mungi kuba nga mpulire vugira waka nengamba wakubanga waliwo ekintu ekikya wandigenze weeri nga buli lwenkuba bwenti bwevuga mba nkyanoonyereza wevugira ne bagituga kyenakola nga nsala magezi nga ngamba nti nteekwa okuzuula ekituufu ekikwate ku mukyala wo noonyeza wona sidaba ate Katonda alina naye byategeka okimanyi nti ate nze bwe nabayiranga waka saawulirako kabonero konna kalaga nti oba awaka waliwo omuntu yenalina oba gwe batadde awantu oba ekintu ekivuga kyonna kyonna nengamba nti kakati wali weetaaga obuyiiyo bw'amaanyi siyinza kubeerawo nga mukazi gonna ntula wano taliiwo neŋŋenda nembiyingiramu era kakati wenjogere embeera yonna nagitereezeza tugendeko ebisinga nja tugendeka kola bwoti dayeka mbakazi bo kwata abaana bange kwata ebintu byange ompe kuleka haji nabifuddeko teweza wanyana sigenda kufola musajja buli kimu kyonna kyona wakana nakiri yalinzeewo walinze mukazi adda kudda kweberera mu makage nakiri yalinze kacica yenna gasiya yenna buli kamu Zahara ne Zilaba bwe Hajjati yadda munda haji sibwe nkizuula ngo nnimba ate kakati nimbe haki yange nga nabulirani amazi sinza agamba nti ninze nonyeza omukazi anguzi sinza kuddaawo kintu kimu lwakiseetulyakowa Anna bwekuba kunsiba poliisi ejje wanenzi wano sivaawo mukooyo okunoonya omukazi nga ntambudde nga buli wamunoonyeza omukazi talabikako bakwate kiwedde naye nze bannange okoowa naawe okoowa ye ekimubuzaabuza kyekyaki
Yali badabulanga ali awo wamanju naye kimutwala yonna kati gyeyalaze ludda. Lwaki tabeera awo ne tumusanga awo ne tumanya nti omuntu baamukuba ali awo. Kyenkugamba kyekituufu nti eri kirinze bulinzi gwe tuddeyo weddireyo otuule entende wanje daba mazima kino kisaana muntu kumulaga nti abantu tebamanyiirwa nali siyinza butabafubutula tonziza mweno mbeera mbadde ngenda firwa n'obulamu Hajjati eka weerere weeyereyere era kakati njagala tugende weetereze bulungi okkalire entende otuule entende awatali kikukwata ate ne mu bindi byentegeka kakati ngenda kufuna omusirikale ow'emmungu ng'embeera yonna eba eriwo tabuuza jamu odeji tabuuza atawanya Hajjati kuba ku nnyama obulamu bwange okuva olwaliro bwonna buliwo buli mikono gyo obulamu bwonjagala obunteekebwa mbe nga nze mbusitula omanyi bino ono bana omuyimbi kye yayimba ekisaawe bakisaye kyonna obudde buto bwetotololo tugende namboole leero nze nkugambye ndi nsamba myenda ewaka watereevu wonna watereevu No. Wait. Nakambye kunoonya muntu otudde wano. Otudde paka te omulabye. Omulabye? Akisai. Kubuuza nawe nzuuja. Tudde. Kakubulira otudde naye bagenda okusiba. Bagenda okusiba gwe. Nze nkusaasidde. Nkusaasidde ku myaka gy'okufiira mu kkomera. Bweze nkyali muto. Sobola kufiirayo. Bwe baana basalidde emyaka oba nga 3 mmanya nti naye emyaka gyange 3 mu maaso. Naye kati gwe kubatondayo emyaka 3 mu maaso batusibe myaka 3 tulanga ogenda kufiirayo. Olina kweyamba kati olina mmeka. Womanyi kyentambudde zenkoyo nonyeza buli wamu wowe sinonyeza ninye n'emiti olaba omukazi omukulu ntuuka okulinnya emiti olekeka ekitono bw'olinya emiti okunyawo kyomulabye ate mulalu bwakitandika olina okimaliriza mbadde nga gwe mulalu ndi mulalu olaba nkufaanana omusajja gwe wakwana ye mulalu gweotolina magezi naawe mwembi n'omusajja wo temulina magezi mwera muli basiru busiru tolina magezi kati gwe mugezi okoze twala eri mbadde nga era gwabitandika nze nabitandika ani abitandika sigwabitandika sigwangamba sigwandetana munkwana wano nagamba nga nti omukazi musulule agende bwe nogana nolemerako sigwabitandika nze nabitandika olwo ndaba kati bwe mana bitandika biwedde bitya munonyi kale kubeera kwekyo we banaakusiba nze tebijja kunkwata kubajja kunsiba yose emyaka gyange giggwayo nfeeyo nga ndi mulamu obeereyo ng'opookyapookya nabera kunaku otegeera kyapa otudde kuri maama wange ogenda kindaga gyomwala omusana muwalo kindage gwe ekyapa nalwanya okufiirawo nze kankuwulira ku muntu gwenjagala nze neetonda maganzi omuntu gwenjagala nzefiirawo era nze gwempisa bulungi kolaki omukwano gwange uli mutawaana ye mutawaana be yingira teri mutawaana onna nakiriyayinzeewo ndowooza kakakiriza ndowooza okkiriza kakati ya Allah alhamdulillah omuntu yeterezeeko maama naye ate olina obenyenyonyola saabitegedde nga bava batya wano gamba oba wandiddeko sente tekisoboka naawe ate nga nkulyako zaki ate kiriwo ekyapa nakitutte wa looya kirina looya yakirina loya yakirina kati gwamagezi wagajjewo agafuna loya mbwajje omuwa ekyapa maama obuuza amagezi gye nagajje amagezi nagafunye nze ng'omuntu mba ndi awo nga mpulira mukwano gwange nga mugamba munnange nina ekyapa kyange wano kindi mu ngalo kino na kino nga munyumiza byonna ebiriwo bayinza okunsiba nakola ddiiru zeridde omujjukira
naye naawe leka Zalidde weerye matuga maama naawe leka omutegedde mujjukidde kati olaba Zalidde oyo ng'amukubira akasimu ng'amugamba Zalidde omanye ekiriwo ng'amunyonyola nga abadde surprised nnyo okugulira nti nina ekyapa n'ambuuza ekyapa wakijjewa byonna ne bimunyonyola naŋŋamba ekyapa naye kiri mu mannyago okitegedde nemugamba nze amannya agaliko sigange n'agamba wekuba nga tekuli mannyago ekyapa ekyo tulina kiwa looya olina okubeera n'ekyapa nga kiri mu mannyago okitegedde mukadde mange kwe kukwata ekyapa n'ekimuwa bakiwe looya akiteeke mu mannya gange mwana wange wandima obeesiza otya oddira ekintu ekinene bwekiti ekyekyapa okiwe looya ne Zalidde ulira maama Zalidde omumanyi nnyo nti alina amazima ate waliwo n'ekirala kyempulidde lwaki ogambye nti mu mannyago lwaki si mu mannya gaffe babiri maama naawe leka ani azaala nze si gwe azaala kati bino ebintu byonna nkolererani anti nze kati awo lwaki obuuza naawe maama kati gwe nze bwe bibeera mu mannya gange bibeera mu mannyago tewali awo na buzibu mweffe mweffe okitegeera gwenze ate naawe nze gwe emirundi gyotamanyi maama ngenda obeereddewo ku kibuga maama tugenda okweyagala maama tugenda okuvimba leka bakireete webati era kati olaba wetwogerera wano looya yabadde yeetagayo ku kasente ojjukira washing machine gye twatunda esente ze nakuwaako esente endala nenzigulamu essimu eno gyolaba esente endala nenzitereka nezibeera ku kasimu kange kuno kati looya baŋŋambye yeetaaga sente nenkwata balance abadde ku ssimu kuno nemuweereza looya bwe maze omuweereza sente ezo nemanya nti ekyo kikoze ki kiwedde naye kati obeesiza otya maama naawe leka kati bino fe abasinga abagagga bali muno mu Kampala kuba buli mugagga gw'owulira alina looya okitegeera wano we tuli naffe tufuuse bagagga era wano wendi ninze kasimu ka looya kukonfaminga nti jangu ekina ebintu byo kasitankubire bwe bati maama nga tuli bulungi omanyi ekitegeeza okubeera n'ekyapa ku Kampala omanyi kye kitegeeza okubeera n'ekyapa nga kiri mu mannyago